Mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange amanya Dr. Bulamu omusawo w'amaka go nga bulijjo. Tugenda kuyiga ku ndwadde ya sukaali olwaleero. Obulwadde buno obwa sukaali bulimu ebika bibiri nga waliwo sukaali akukwata ng'oli muto n'okula naye oba gye twandiise insulin dependent. Endwadde eno abasinga okuba nayo batera okwekuba obuyiso wano ku lubuto obwa insulin buli lwaba agenda okulya oba buli lwaba ng'endwadde eno eva ku kubanga akataago k'omuntu oyo yagirwala kaba kafuna obuzibu nga tekakyazaala kirungo kye bayita insulin kugenda mu mubiri. Kati ekika ekyokubiri ye sukaali gwe tufuna ng'omuntu akuze, naye ng'ebimu ku bisinga okumuviirako okujja gwe mugejja oguyitiridde, omuntu n'agejja n'asinga ku bunene bw'alina okuzitowa ng'omuntu oba kye twandiise body mass index. Then n'ekirala waliwo abantu abalya ennyo omunnyo, abo abatakola exercise nga tayagala kukola dduyiro, abeera awo mu katebe n'avaamu n'agenda mu mmotoka n'agenda mu ofiisi n'akomawo n'adda ewaka n'atuula. Abantu bwe batyo. Wali abantu abamu abanywa omwenge. Okunywa omwenge nakyo kiyinza okuviirako okufuna sukaali. Okubeera ne pressure nakyo kisobola okuviirako okufuna sukaali. Abantu abanywa taaba, abantu abali obubi, ng'olya bubi, ng'olya kino olya kiri, buli kimu okirya. Olina okulya emmere nga esobola okuyamba omubiri gwo ng'ate ntonotono, si kulya kino na kiri. Waliwo ebintu ebirala ebiyinza otuviirako okufuna endwadde eno eya sukaali naye ng'oba oli awo tobiyinaako buyinza. Okugeza, waliyo abantu abamu nga mu famire yaabwe waliyo abantu abaali balina endwadde eno eya sukaali oba abagiina. Naawe bw'oba ogifunye teweewuunya kubanga etambulira mu musaayi. Waliwo abakyala ab'embuto waliwo gye tuyita gestational diabetes. Race abaddugavu tulwala nnyo sukaali okusinga abazungu, n'ebintu ebirala bingi. Obumu ku bubonero bw'osobola okulabirako nti oyinza okuba olina endwadde eno eya sukaali kwe kuba nga olumwalumwa nnyo ennyonta. Waliwo abantu abafuyisafuuyisa ennyo nga buli kaseera owulira oyagala kufuuyisa. Abaagala ennyo okulya nga buli kaseera enjala ekuluma, ate abamu akogga n'aluzinga weight. Waliwo abakoowakoowa n'abanga akoowakoowa nnyo. Abamu afuna ekifu ku maaso, abalala n'atandika okusiibwasiibwa buli wamu nga wamusiiwa, buli wamu wamusiiwa, oba wakatakula wano ng'ate wano wamusiiwa. Ebintu ebimu bwe bityo. Kaakati singa oba ofunye obubonero ng'obwo waggulu bwe njogeddeko, osobola okugenda mu ddwaliro omusawo n'akuggyako omusaayi n'akkebera, ye n'akukakasa oba olina endwadde eno eya sukaali oba toyina. Then bw'oba olina endwadde eno alina eddagala ly'akuwa n'otandika okulimira. Mira eddagala eryo okusinziira ng'omusawo bw'aba akulagidde, tolyeggyako, tolirekeraawo, tolibuuka. N'ekirala weewale ebintu by'aba akugambye okwewala ng'emmere emu, omunnyo, okole ku dduyiro n'ebintu ebirala bingi ng'omusawo bw'anaaba akunnyonnyodde osobole okubeera omulamu obulungi okuza abaana bo. Era singa oba olemeddwe okumira eddagala lino obulungi, osobola okufuna ebizibu eby'enjawulo. Oyinza okuziba amaaso, oyinza okufuna endwadde y'ensigo, oyinza okugwamu amaanyi g'ekisajja n'oba nga tuyina kyokyasobolera ddala kwekolera. Okusannyalala wansi mu bigere n'engalo oba n'oli obuntu obukufumitafumita. Ate bw'oba nga tokyawulira osobola okulinnya ku musumaali oba ku muliro. Bw'ofuna ebiwundu birwawo okuwona. Kati bw'ofuna ekiwundu mu kigere ne kirwawo okuwona, ate kisobola okutana ne bakutemako okugulu oba gye twandiise diabetic foot, eyinza okukuleetera okubeera amputated. Oba n'ofuna stroke, oba n'ogenda mu kkoma, bintu bingi. N'olwekyo mira eddagala ng'omusawo bw'abagambye, genda mu ddwaliro nga appointment omusawo gy'akuwadde bw'eri, osobole okubeera omulamu obulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Teweerabira okusubscribinga osobole okufuna updates ku vidiyo eddako. Mwebale nnyo. Dr. Bulamu omusawo w'amaka go.